ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno twakulaga emboozi yalina mutika w'enkuba yakuba ekyalo Luyanze bwikwe yaviira ku mizi wa sini ey'okuna Sise kiraba okuwa LADDU n'addusibwa mu ddwaliro yammeta ng'ali bubi. Atuuse omwana tayogera ng'ali awo anyogoza ebigere. Kino kyaleeta okutya mu bantu nti singa enkuba bw'ete egenda mu maaso negwa ku masomero agatalina buuma bukwata LADDU abaana bandifuna obuzibu. Kino kye kitwalizza okutalaga amasomero ag'enjawulo omuli n'agabonna basome mu bitundu ebyo bikwera mpawulimu dusanze lina kuuma okujja akagobwa nannyini. Abazadde basitto ne bawanjagira gavumenti okulaba ng'essa mu nkola enteekateeka y'okussa obuuma ku masomero kiyambeko okulwanyisa obubenje ekikula nga kino. Kayambako embeera ya accident naddala ebeera ekozingiddwa mu ssomero oluusi eyandibadde etuuka ku bayizi n'ebeera ng'etrapingiddwa akantu ako. Ate n'aga private nago neegateekako essira ate nga tetunuulidde ga gavumenti gokka okulaba nti obuuma obwo kompalozale kyateeka. Hussein Kakumu tuze ku kyalo Kinyolo Muluka gwe Nakkazi mu Lugazi municipal agamba nti kyanako okusanga amasomero ga bonna basome agandibadde ekyokulabira ku butabana buuma buno ekiririra ku bwannannyini obuteefiirayo. Amasomero ga gavumenti ge gandibadde similar ekyokubeera ekyokulabirako kubanga lwa nsonga nti yo gavumenti yaffe yandibadde evaayo okulabika nti eyamba gana amasomero g'obwannannyini. Bwannannyini masomero g'obwannannyini okulijjula high school Lugazi, St John's Vocational School Namuyenje, Golden Embassy Kitega ne Faith baazze okutya ebbeeyi y'obuuma buno wadde nga bo basobola okubuteeka mu masomero. Oba ni bwe bibeera nga buli expensive a bit encourage amasomero n'amalwaliro abantu bonna ebakungaanyiranga ekifo kibeeramu abantu bangi by installing operating conduct. Sandaresta zennyini za ssente nnyingi. Amasomero bo gatunuulira nago gakyalina ebizibu bingi. Amasomero ag'obwannannyini n'aga gavumenti gennyini. Kubanga osanga essomero limu lirina ebizimbe 15 ate nga Sandaresta ya ssente nnyingi bagenda kuzijjawa. Ate minisitule bwe banga ye oluusi esazeewo okutuwaako obwa kibanja mpola ate kiyinza okutukolera ennyo. Ye omwogezi wa poliisi mu bitundu by'esezebwa Helene Butoto akubizza bannannyini masomero okulaba nga bassa mu nkola ensonga n'ekiyambeko okukendeeza obubenje ekikula bwe kiti. Lightning arresters zino nnungi nnyo nnyo ziyambako nti enkuba webanga y'amaanyi ya muzira omwana namwe mwennyini abasomesa temusobola kukosebwa. Ate akulira okulamula amasomero munisipali y'e Mukono Olivia Bulu alabudde bannannyini masomero okulaba nga bassa obuuma ku masomero ago. Naye nga kino tugamba buli ssomero lirina okubeera ne lightning arrester oba akakwata eggulu abaana baffe tusobole okubaziriza okufa. Kinajjukira nti obuuma buno bulina okugenda kumpi ku buli kizimbe ekiweza obuwanvu bwa fuuti 220. Mavidi Mukasa Museyeye yakusakidde Green ku Bukedde TV.